Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi James Rich Boy Maxwood General kuba nti otambula naffe mpola mpola. Yes, no sigala nga osubscribinga gwe ya subscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga ngamba nti kyekiseera obeere nti osubscribinga tutambule ffenna tugende mu maaso mpola mpola. Webale kwekumira wano olunaku lwali tulina nsonga nnyingi zigenda okuba twogerako era nga Lydia Jasmine ne Edisa Musuuza be bakulembedde obadde okimanyi nti mbu Lydia Jasmine yasazeewo kuba nti ayambala obukete bu bikini n'okuba nti apostinga ebifaananyi ebiri dati oba ebifaananyi ebireka abasajja nga bonna empale zitobye ku Instagram, Facebook ne Twitter mpola mpola, naye nga bino byonna tabikolera mulala, abikolera Edisa Musuuza. Nkiddamu obadde okimanyi nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nabawanuka Lydia aka Lydia Jasmine bwatyo avuddeyo nayambala obugoye bu bikini natekinga ebifaananyi mpola mpola ebyalese abasajja nga befukidde mu mpale n'abalala nga almost baagala kuba nti bakozesa sabuni okuba nti bakyetuusaako because omukazi ono yabasabalaza, naye nga bino byonna abikola atabikola ku lwaki wabula abikola ku lwa Edisa Musuuza. Tukwaniriza nate omulundi omulala kikasero okuba nti osubscribinga tugende mu maaso gwa tanaba kuba nti osubscribinga ate nawe yaba nti ya subscribinga ngamba nti big up on yourself kikasero okuba nti tutambula ffenna mpola mpola tugenda kuba nti tukutuusako updates zonna okuva mu sports entertainment kwogata ne current affairs nga bebiba bize mpola mpola. Now afena tukimanyi nti Edisa Musuuza ne Lydia Jasmine babadde ba long time bunkmates era nga banono babadde beyagala mpola mpola ebyaddala era nga kigambibwa okuba mbu yensonga lwaki ne Rema n'amakulu yasalawo okuba nti anoba mu maka wali eseguko okuba nti atambula mu mpola mpola agende anonye ebijja wala n'okuba nti anonya obufumbo awalala because obuwomi bwa Lydia Jasmine tebwaleka Edisa Musuuza kye kimu nti obuwomi bwa Lydia Jasmine bwatandika okuba nti bukyusa musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo timing natandika okuba nti alowooza yenna yalowooza musajja mukulu oyo mpola mpola gubadde omwaka oguwedde mpola mpola nga gugwako kirabika omusajja mukulu amanyikiddwa nga Walukaga Shafik aka Ugandan Fresh Boy aka Ugandan Fresh Rapper amanyikiddwa nga Fik for Mike yatandika okuba nti yeetegana okuba nti ayingira system za Lydia Jasmine mpola mpola era nga omwana ono bwe yakwata mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine namutuusa mu kitanda bwatyo yamukola ebinyuma era Edisa n'aba nti akyusa mpola mpola era Lydia Jasmine n'aba nti akyusa mpola mpola timing nasalawo okuba nti atandika okuba nti asuulawo eyali muganzi we gwe yali ayagala ennyo from way back 29 yes beyagala nga bakyali mu ssomero n'aba nti amusuulawo Edisa Musuuza n'atandika okuba nti asisima agikyusa n'ebyakka byabikyusa atandika okubiwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Walukaga Shafik Fik for Mike. Now tuzze tulaba bukyanga Edisa Musuuza agenda mukwano gwa Fik gubadde gwa tabbo nnyo n'okuba nti yes gweraga mu kamera era nga Lydia Jasmine abadde atekayo Fik ne Fik nga atekayo Lydia 24/7 era nga babadde mu mukwano ogw'etabbo naye nga ate mpola mpola yadde nga omukwano gugenda mu maaso mu week emu nga Edisa akomawo era nga tanabakomawo Lydia Jasmine yagenze mu maaso n'okuba nti atekayo ebifaananyi ku social media almost ng'ali bwerere n'okugezako okuba nti yes yeetimbatimba abalala bagamba nti ebifaananyi bino bambi mukyala mukulu yabitaddeyo nga ayagala kuba nti yes abamushinga birthday bye babatekayo oba nga yes agezako okuba nti improvingamu photogenic skills and skills naye nga ate abalala bagamba nti Lydia Jasmine agezako okuba nti yasendinga signal n'obubaka eri yes musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Musuuza nga mugamba nti baby nkyali muwoomu era ndi sex ennaku zino olaba n'ebintu byeyongeddeko nze mpoma ndi sex era bw'obanga obadde tofuna ka sex kye bayita ka good sex nkalina kekisera okubeera nti okomawo ewamami nkakusimbe okakase bino nno ebigambo by'abafan mpola mpola yes ebigambo by'abafan ku social media era nga abalala bagamba nti yes Lydia Jasmine bukyanga Edisa akomawo agezako okuba nti amwefunza
ayinza okuba nti amukyusa timing omusajja ono atandika okuba nti amulowooza kuba oliawo amutwale ne mu maka wano nno simanyi bantu bano kye babategeezako because Lydia Jasmine already atandise okuba nti ali engaged ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Fake Famika naye nga ate ebifaananyi byateekayo byatabbo nnyo abalala bagamba nti yes Lydia Jasmine yageezako okuba nti maybe yepimamu ayagala kuba nti living a celebrity life nga balina okubeeramu especially abakyala abasinga mpola mpola abacelebrity bakuba ebifaananyi ebyobukete nga beeyambudde sometimes abamu nga bali just bwe bali okuba nti okugezako okuba nti basikiriza abasajja mpola mpola. Lydia Jasmine y'omu ku bayimbi kati betulina abateeka abakyasinza okuba nti basikiriza abasajja era nga abasajja buli kaseera mu especially aba Instagram bagendayo ne bacheckinga ne bagamba nti kibebe kyakula kibebe kyakola ne kiwula. Lydia Jasmine yali so sexy naku zino nti whereby abasajja abalina amadwe naku zino bamalira mu mpale bulala ku bibiri bifaananyi bya Lydia Jasmine. Yes bamalira mu mpale bulala ku bifaananyi bya Lydia Jasmine because kuba ebifaananyi nga ali bwerere ate nga ebintu bye tebikuleka mu position ye mu muganda wange newo kirabako ng'otambula maybe abasajja bamanyo balina n'omuzogo okuba nti batambula nga bakutte mu nsawo oyinza okulowooza bakutte mu nsawo kumbe nga bakutte ku muganda waabwe gwe bayita Mr. Dick nga gwe bakutteko nga Mr. Dick afunye obusungu. So n'olwekyo Lydia Jasmine ennaku zino ebifaananyi byateekayo taleka muganda w'abasajja yes Mr. Dickson ng'ali kye kimu era nga abasajja bano basigala basalvatinga no abatunulizi bagamba nti Lydia Jasmine yagezaako kuba nti yefunza Edisa Msuza era nga ebifaananyi bino abikuba nga ayagala kuba nti asikiriza musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuza amusuulire mu katego omulundi omulala agende addemu kuba nti anyomerwa ebintu bya Lydia Jasmine ennaku zino ebiwoomu ate nga biri sexe nnyo. Kino kitegeeza ki nti Lydia Jasmine bwaddayo ewa Edisa Msuza muganda waffe Fake Famika anaaba atandika okuba nti akaba maziga n'okuyimba akayimba ak'ettabu mutindi byange mpola mpola because baba bamusuddewo bino n'ebirala byobolinda mu episodes zaffe eziddako nsigadde entambi Kimso Rich Boy Maxwell Junior Rodebo kuba nti ofollowingako ku Facebook Twitter na Instagram mpola mpola nituba nti tunyumyamu mpola mpola big up on yourself kuba nti otambula nange 24/7. Bye bye for now.